omukulembeze wa opposition alondebwe buli mubaka atali wa NRM. Alright, breaking news. Wetuukirira ssaawa zineno Honorable Joel Ssenyonyi ku leader of opposition abasajja beddala bamutaddeko akazito wakuvaako okusinziira ku information gwe tufunye wamu n'obutambi obugenda okubeera nga bukupulingibwa mu maaso. Ogenda kwebuuza bati njagala tutambule mpolampola, ogenda kubeera nga obinyuka. Vidiyo yatugiwa obudde omukulu amanyikiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba obunkenke wali mu State House. Lwaki mu maaso awo nabyo ogenda kubeera nga obinyuka. Nyongera bajjukiza vidiyo soko chimpereka like bo bamaze subscribing abwegatte ku mukutu gwa figuno olunaku olwaliro nga bwe nkugambye omukulu amanyikiddwa nga Minister of Justice amanyikiddwa nga Norbert Hamau avuddeyo n'akikakasa n'agamba kino beddala abaagala okuggyako leader of opposition. Leader of opposition abeera nga alondebwa members of parliament bonna abatali ba NRM. Jjuke bulungi kino beddala NRM mu independence oba mu independent beddala balinayo numbers era bayitira nnyo mu PRU nga bayambibwa omukulu amanyikiddwa nga Right Honorable Speaker Anita Amaviri yatujiwa obudde osobola okutugula ebirozo mu comment section. Muloza abasajja beddala bagala kuyisawo ebintu byabwe tusobola okubalemesa aba NUP oba obvious kiba kino kola ki okuyita kubanga beddala batukusinga amaanyi mu sovereignty bill batusinga amaanyi mu togikwatako kitegeeza beddala they have the control. If they want to remove the leader of opposition basobola. Kati kiki ekiddako beera nga otugula ebirozo mu comment section. What do you think can happen to the Parliament of Uganda if leader of opposition is given out to the PLU? Ensonga eyo yaliko mu maaso ga parliament n'egigoba. Kati ekomyewo nayogeddeko n'omumyuka wa Attorney General ne mubuuza oba parliament etusabye tuwandiike etteeka eryo. N'agamba nti yafunye instruction okudraftinga etteeka eryo. Ne mugamba nti iPod Summit weba etudde ensonga ezo zikwata ku bibiina. N'olwekyo mu lukiiko olunaabeeramu ebibiina byonna ebiina obukulembeze mu parliament ensonga eyo tulina okugiteesaako. Naffe tubawe ku magezi. Naye nga tetunaba kulaba tteeka lyennyini siina bingi byakwogera. Kubanga ekyali mu parliament kya kubawa rukusa kuleeta etteeka. Kati etteeka bali mu kulidraftinga era tulinze tulirabe tumanye baani abalonda baani abasobola okwesimbawo kubanga ffe nga DP tumanyi nti Abannayuganda be basalawo namba emu ne namba bbiri. Kati president w'eggwanga ava mu kibiina ekikutte ekifo ekya namba emu. Akulembera opposition mu parliament mu kulaba kwaffe alina okuva mu kibiina ekikutte ekifo ekyokubiri. Ekyo Abannayuganda be bakisalawo. Kati ogamba nti eyakutte ekifo ky'omunaana ate ekibiina kye kireete leader of opposition, tulinze batumatize. Naye nga ffe tulaba nti ffe nga DP tetutya muntu yenna kuleeta biroozo kubanga tulina obwongo obutunuulira buli nsonga. Alright, gabadde yeebuuza lwaki beddala leader of opposition baagala okumujja kuba leader of opposition Honorable Joel Ssenyonyi. Birinya tugiwa obudde ogiwulirize gwe munnayuganda ali eyo ngambe beddala gwoba oyagala opponent wo oba oyagala opposition wo abeere nga alowooza ng'ono omukulu. Birinya tugiwa obudde ate tusobole okubeera nga tuthankinga omukulu amanyikiddwa nga Honorable Joel Ssenyonyi. Beddala agezezaako okubeera nga abeererawo His Excellency Robert Kikuyuza nga ne ku leader of opposition bagala kubumujjako basobola okubeera nga bamukwata. Bano basajja mu bamanyi bulungi era bazze nga batulaga their capability that they can do it. Era video nyayogolo bajjukiza musoke mujimpereka like musobode mujimusharingire leader of opposition wamu n'abalala basobola okubeera nga bamanya ku biki ebigenda mu maaso mu ggwanga lya Uganda. Watana subscribing sokola video tumatuyongereyo. Speaker, on Thursday I left early and I did notify you as going to court to secure the release of the Honorable Mwanga Kivumbi as one of the sureties, and he was granted bail. The following day, on Friday, he was en route
to Kampala, and he was intercepted and taken by armed men in a Toyota Hiace vehicle, popularly known as a drone. That was Friday, Mr. Speaker. Today is Tuesday. His family has been looking for his whereabouts, and the rest of us colleague leaders. Now, my questions to government are twofold. Number one, where is the Honorable Muhammad Mwanga Kivumbi? Number two, is this the new normal? Because it's important that we know. Is this the new normal of how government will, they call it arrest? We call it an abduction because, Mr. Speaker, the law stipulates what an arrest is in Article 23 of our country's constitution. The Attorney General is here. He's a very senior lawyer. In fact, he has lectured most of the lawyers in town. Article 23 is very succinct. How somebody gets to be arrested, where they are taken, to police first, and thereafter, within 48 hours, produced in court. Mr. Speaker, I have seen some people say that Honorable Mwanga Kivumbi was picked up because of a tough speech he gave when he went back to his constituency. Now, that's problematic on two fronts. One, who determines that what he said was illegal? I thought it's a court of law. Who gets to determine that? Let's even imagine, Mr. Speaker, for argument's sake, that he said anything that is ultra-vires. Who determines that? I thought it's a court of law that does. Government has several times been urging the population to avoid mob justice. And on that front, I agree with government. Government officials, police, and so on, they say when you catch somebody, even if you catch them in an act, never mind that sometimes it's mistaken identity and somebody gets beaten, yet they've done nothing wrong. But that even if you catch somebody, whether stealing something of yours or whatever the case might be, government has been telling the population, take those people to police. Don't beat them up. And on that regard, I agree with government. So why doesn't government do the same thing it tells people to do? We need to stop preaching water and yet we drink wine. If you're telling people, if you catch somebody, they've stolen your money, your whatever, take to police, please don't beat. Why isn't government doing the same? If you assume that somebody has broken the law, produce them in court. It's now been 4 days, Mr. Speaker. We don't know where Honorable Mwanga Kivumbi is, and we do hear, I've seen some pictures on social media, I don't know if they are authentic. Bruises, blood, I don't know. And the only way that can be cleared is when we get to know where he is. Mr. Speaker, you see, we were here in September of 2021. Again, some who are saying it's because of what he said. Honorable Segirinya Muhammad and Honorable Alan Sewanyana were granted bail by court. As they were getting out of Kigo prison, outside the gates of Kigo prison, they were abducted. They had not said anything anywhere. In June of 2024, the Honorable Paul Akamba, who were here with him in the 11th Parliament, he was granted bail. He was abducted within court precincts. So the Attorney General needs to help us understand. Number one, where is Honorable Muhammad Mwanga Kivumbi? He needs to be accounted for. But number two, is this the new normal? Have we now veered off what the law does stipulate, learned Attorney General? Thank you. I think I don't know whether I should go directed to the attorney, because there are issues beyond him. I was feeling I should go to the Right Honorable Deputy Leader of Government Business, who is leading his troops here, and he will be comfortable to pick any of the officers, of the colleagues, to support him. Thank you, Right Honorable Speaker, and I thank my brother, Honorable Ssenyonyi, for his intervention. I have heard him clearly, but for me also to be able to give you a fitting answer, I request that I return tomorrow and give you a fitting answer.
Thank you, Mr. Speaker. Alright, nga tubitadde ku mabbali njagala muwulirize omukulu amanyikiddwa nga Norbert Mao. Really very important ku Uganda ali obusobodde gisharing ku banno. Wano wenyine ogenda okutegeera nti ebyadala where is our country going? I don't know. Ebyadala omusajja alaze nti ebyadala NUP bulijjo eri mu nsobi. Nti opposition mu Uganda ebyadala bulijjo bwe bali mu nsobi era NRM yeri mu good terms oba yeri mu kale tukitwale nti no NRM ye Katonda. Biri nya tujiwa obudde gatana bakubeera nga subscribing ongambi byadala olozo bongo bomono mukulu amanyikiddwa nga Minister of Justice Affairs amanyikiddwa nga Honorable Norbert Mao ukola pa ku percentage ki sokolabe tumali tweyongere. Mwalaba ekiwandiiko ekyava ewa General Sale nge egamba omuduumizi w'eggye lya Uganda CDF ansisinkane abeeko byambuulira ku bigenda mu maaso kubanga abirimu nnyo. Ebiseera ebisinga ffe ba civilian tulaba ebintu aba security bye bakola bwe baba nga tebatubuulidde oluusi tetubitegeera. Mujjukira 2020 mu mwezi gwa November waaliwo vaawo mpitewo okwekalakaasa abajaasi ne poliisi ne batta abantu bangi. Oluvannyuma ne wabaawo operation omwakwatibwa abantu bangi nnyo nnyo. Naye oluvannyuma President w'eggwanga yatuwa briefing mu iPod n'atugamba nti aba security baawuliriza essimu eyali wakati w'omukulembeze wa NUP n'omuzungu bwe yali akubidde ng'amugamba nti ye UN ejja ddi okufulumya Museveni nga yeesigamye ku chapter 7 ey'amateeka ga UN kubanga amateeka ga UN mulimu ebigamba nti eggwanga lyonna lyonna we litandika okutulugunya abantu mu ngeri eyitiridde amawanga amagatte gasobola okujja ne gataasa abantu nga bakozesa amagye oba amaanyi. Kati oli omuzungu n'agamba munnaffe omukulembeze wa NUP kyekyokubaawo mulina okunga abantu wabeerewo okwekalakaasa okw'amaanyi abantu mitwalo na mitwalo. Kati abantu abasukka mu 5 we battibwa awo UN esobola okuvaayo. Kati wobeera nga gw'oli mu gavumenti ng'abantu bakwasa obuyinza okulembera eggwanga, awo okolawo ki? Obaleka ne bakunga ne bajja ku makubo ne babakuba amasasi oba onoonya abakulembeze baabwe pulaani n'ogirinnyamu. Era kye baasalawo mujjukira mu gwe-11 November 2020 eyali amyuka omuduumizi wa poliisi Bamugoba General Sabit Muzeyi ne waleetebwawo General Lokech. Kati ebibiina oba ebibinja ebisatu ebyali bikulembera puroguramu eyo ey'okwekalakaasa mwalimu bodaboda 2010 nga ba NRM naye nga banyiivu olw'okuba mukama waabwe baali bamufulumiza kale kayula. Ne mubeeramu aba NUP abo nno tebaali b'amaanyi nnyo mu kwogera mazima, baali babisi. Bye baayingiramu baali tebabitegeera bulungi. Ne wabeerawo aba P10 tiimu ya Kano Besigye. Kati aba security ne basalawo okukwata ba ring leaders abakulembeze. Ekyembi ate naffe mu gavumenti kye twejjusa ti abamu nakati tebalabikangako. Muwulidde statement ezaava mu internal affairs n'eza mu office ya prime minister
gavumenti erina obuvunaanyizibwa okukuuma buli munnayuganda. N'olwekyo zino ensonga tukyalina kuzoogerako, naye ng'ekikulu ekyakolebwa okulinnya eggere mu puroguramu eyo tibaalemesa kiri kye baali bateesa okuleeta abantu okwekalakaasa bangi basobole okuttibwa. Kati aba security bwe batunnyonnyola ensonga tuzitegeera, era n'ebibaddewo tugenda kutuula nabo. Si nze nzekka, naye ng'akakiiko akavunaanyizibwa mu kabineti ku nsonga z'eddembe ly'obuntu. Nze nkulembera akakiiko ako, omumyuka wange ye Minister wa Internal Affairs, abalala Minister wa Defence, Foreign Affairs, Local Government, Gender, Labour and Social Development, ne mubeera